ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 ewali buli kika kya byo wa black, ewali enzikiza, ewali ekivundo. Pupu n'ambeera waggulu eyavunda edda n'enfa omulundi ogwokubiri. Ejjukira ekinnya kikyali kibisi eky'omutwe ne bansulayo ne badda eka. Pawulo n'ajjanga ne yeeyamba mu ttooyi nga nze ndi wansi n'embeera mu ttooyi ennaku ezangambwa abasawo ennaku 2 n'envaako eddiba n'enjubuka eddiba ne linvaako n'enzimba olubuto. Buli nvunyu eri mu ttooyi bassebo ne bannyabo waliwo envunyu eziriko obwoya n'obuyembe ez'ebiseera agabunyu ne ganyingira mu kamwa mu mannyo mu matu buli ewali ekittule envunyu ezenzigwera mu lubuto. Naye nga maama oyo ali waka n'abaana be balya, anzitira siriimu, anzitira bubanja, sina kyemmanyi, simanyi nazaalibwa nabyo ntya, simanyi kintu kyonna, nange ndi kitonde najja muzimu nsi. Buli we ndowooza ebintu ebyo kwegamba sinaba kunyumya. Naye bwe ntuuka ku sseeryo erya ttooyi n'enkumbi mu mutwe mpulira ddala nga nsaanawo banga alabira ddala nti naakakibeeramu. Ne ŋŋamba Mukama, wali onjagaza ki mu nsi? Kiki ky'onjagaza? Lwaki wandeka? Lwaki wantaliza? Kiki kye sinnakola nga wali onkyagala nkikole? Kiki ekyo? Bassebo ne bannyabo munsonyiwe kubanga ntuuka awo mpulira bulala nnyo. Tosobola kukola pupu n'omutunulako naye n'oddimu omwana mu bubi. Nga yona bwe yali mu nnyanja ng'ali waggulu obuziba n'ensozi zimuliko ate ng'ate ali mu lubuto mu byenda by'ekyennyanja. Bassebo ne bannyabo mwenna omuntu talina kalungi kimuvaamu. Abasirikale abepoliisi ey'ebuwama bamugiwulira ye Chairman Kalooli w'oku kitundu eky'Ekayanja yasanga Kigundu oyo ku Mwenge n'amugamba omwana wa Zaawedde k'omunaku aliwa. Kuba ebyalo byali birinaanye Kawumba ne Kayanja, aliwa. Maama we yaakafa amaze ziri wiiki 3 kunnya talabika, tebandaba ali luddawa. Ne bayita poliisi y'Omatata yamusanga ku Mwenge nemukwata negenda ewaka nesanga maama n'abaana be nebakwata n'agamba namusula mu ttooyi eri wali neiba negenda nekwata neiba nga kisajja kyattu neiba kisajja nga bintu kunyonde tekina kye kimanyi kiraba kinnya naye nga kigenda ne kyeyamba ne bamenya ttooyi ne bakkayo abapoliisi. Sometimes nze boogera ku bantu poliisi kuba ne boogera ku ki poliisi yanyamba yamenya ttooyi nekkayo ne baleeta oluveera bayiti bayita bayiti zino ezibika ku bulooka ebyo biddugavu nti olugjayo omulambo tebwetaaga gutunulako gubanga gwa nnyanja gunja nayabika oba saayabika nazimba navaako eddiba ndi mufu banzinge buzinzi mu kiveera wabbali ng'ewa jjajja wange Lukwago Joseph gwe saalaba eri maama we yanziba era kitundu weewamu nga baasimedde ekinnya entaana tolunzio banteeka butiisi bakubeka ettaka terina kuzimba ntaana kuba sina keesi ngenda kugenda. Ne banzinga bajja ekiveera banteekamu. Obupoliisi ne bagamba nti omwana ono entunnunsi zikuba nga nazimba navaako eddiba entunnunsi zikuba Katonda yazireka waatya naye nga buli amannyo gayasama yenna ali mu kamwa. Ne banteeka ku kabanga lya poliisi ne banzinze mu kiveera
ne bantwala ewa Dokita Mpaka. Bangamba ebiseera bya ajjanjaba basawo mu gavumenti oba mu simanya muno musajja mukadde naye ali mu State House gyali bwe mpulira. Dokita Mpaka alina kiriniki ennene. Ne bantwala ewa Dokita Mpaka ne baleeta olupiira olw'ozabbi pupu yakwata ne banjoza. Ne banteeka ku kitanda emyezi 5 nga LC na dwaliro bye bamanyi bya ssente. Nembeera ku kitanda emyezi 5 ne banteeka buli wamu enseke ne oxygen okusikayo envunyu eziri buli wamu nga zigwa mu kibaketi mu kirobo. Emyezi 5 gye kugamba mu koma. Nenzira engulu ne banyumiza sitoola eyo gye nkunyumiriza bwe bannonda mu ttooyi kuba nali sijjukira. Nazuukira ne bampa eddagala eryoza ebyenda. Naye olubuto lwasigalamu gaasi wange mu kaseera neebajjagala ekikka nga tosobola kunninaana. Ne nkwata akaveera ne bateekamu obugoye nenzira ebukojja saddayo eri wa taata ku kika. Nakwata obugoye nenserengeta gye baaziika maama ku malaalo. Ne ntuula ku malaalo we n'abasima omulandira. Ne ntuula awo ewala ekiyungu kyaffe. Nembeera ku malaalo ga maama. Ne ntuula awo paka ssaawa emu ey'ekiro. Nali sirokokanga. Omukazi eyali Asha maama Weete. Maama weetegereze oba olisazeeko Weete mutabani we maama Weete. Asha mu kkanisa eyali y'omusumba James Mulamula nakati gyeru gyeri pasa Mulamula eyakafanyiza kanyana kati emyezi 3 kwena afa mukadde. Antwala mukazi ansanga nga nazimba nga mpunya n'angamba tugende olokoke Yesu akuggyebbe mu lubuto. Ebyo bye baŋŋamba kulokoka Yesu kunziggyabbe mu lubuto bwamaliriza ngende mu ggulu. Lokoka Yesu akuggyebbe mu lubuto bw'olifa ogende mu bintu bina. Kulokoka kubabbe mu lubuto kufa kugenda mu ggulu. Ne ntuuka mu kkanisa ng'ekkanisa ya ssubi. Ekkanisa eyo nali ngimanyi kubanga bwe wali ebukojja baakubanga eŋŋoma zaabwe nga tubawulira. Ne maama Ezaadi nga bamumanyi. Musumba Mulamula mukadde yasomesaako ku maama wange. Kati nga bamumanyi bante nga ne maama ko omunaku amumanyi. Ne banteeka mu kyaki ya ssubi. Wansi waliwo etteete waggulu ssubi n'ebibulooka baakubako olufuufu. Ne ntandika okuweereza mu kyaki nga nazimba entumbi y'olubuto ng'abantu tebansemberera. Naye abo abalokola abo tebannennyala nga be bataata be bamaama. Gwe weetika eŋŋoma tugende, gwe weetika engalabi tugende, weetika ekidomola. Be baatambulanga ebyo ku luseedi ez'okutambula ng'ate tewali bantu nnyo. Abantu bayaze buyazi kati abantu babanga batono tubuulira ebitooke nti n'ebitooke Yesu agamba mu Matayo 16 mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri buli bitonde byonna bakkiriza bitonde kyetaaga Yesu n'ebitooke bwe byewuba biti byetaaga Yesu byonna byakolimirwa Yesu yabiwa obulamu nga tubuulira n'ebitooke. Bwe tukuba ettendo kaana gwe buuka nze mbuuka buuka owone tumutende omusujja gwannumanga erinnya lya Yesu lirina amaanyi haleluya. Naye nga mwana wange tomanyi kiddako nga mu kyaki mwensulamu. Bassebo ne banyabo ndokoka omwaka gwali gwa 1999 mu January ye birthday gye mmanyi nze. Nalokokera simanyi birthday ya buzaale simanyi bamaama bonna baafa bembadde nkugambye bataata bonna bafa badde bakugambye ewaffe ne basibawo obubugo. Naawe yenze kakati awo ngenda kutandika olugendo nva nti awo ku kyaki ate nnyingira ennyanja ne siriimu wange. Ennyanja ntandika okuba omuvubi ate nve mu buvubi nyingira ate ekyaki gye nawonera siriimu. Ne after okuwona siriimu biki ebyabaawo. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. N'olwekyo
mbeera mu kyaki wayita emyaka ndowooza kaŋŋambe oba 3 olubuto olwali lwazimba entumbe lutandika okukola ki okuddayo empola nga Pastor James Mulamula buli wandaba awo ne Yesu akonye awo ng'omusumba be bakuba engalabi be babeerawo bapasita ab'ebiseera bino njagala kubagamba nekkanisa yo ne bwekuleeta neeboomenga pasita sooka mu kyaki pasita beerawo nga batendereza beerawo abayimbi nga basinza beerawo tugwefuula bize beera nga bwewatandika ge mafuta ye Yesu omutuufu. Musumba Mulamula yabeerangawo yakuba eŋŋoma mukyala wali ku ngalabi agiyimiriddemu bw'ati nambeerawo ebbanga nenjigawo ekyawandiikibwa kimu Zabbuli 37 toweeraliikiranga lwabo abakola obubi so tokwatibwanga bujja kwabo abakola ebitali bituukirivu weesigenga Mukama okola obulungi beeranga mu nsi ogoberenga emirembe ebyo binayiga era Master Ken yali waawo yakinjigiriza gye twagize nga Sunday school mbaawo nyingira ku nnyanja olw'okuba omuzimu oba mwoyo gwali ewaka gwali gwa kuvuba gwali gwa nnyanja busuubuzi kulala siri mu kufa nange waliwo ebintu ebimu nga ebikugoba ebikulimu byabika nange ntandise natandika ku nnyanja y'ekatebo nga ntandikidde ku ddobo nenva ku kuvuba eddobo ne bakasuka nengenda kusaliriza mwambulamu engoye ne musigala mu panti mu bwanda bweya kati nga tusika kasike twafubayinga inchi 2 bwe tumala ne tukakola saako ne tuzannyira muli obwo nga tusiika busiike tubukalirira nenva kwenva nengenda ku nva ya seeti ey'okuba tayikuuni nenva ku seeti nengenda kukamba maagi nengenda nenvuba nga ponyoka ez'okukasuka ng'oli mulaato waggulu weka nga neekyawa sirina ddagala sinywa budomola naye wendi netandika okuvuba nenva ku nnyanja eyo nengenda gye bayita Ssenyondo mulaye bunjakko Ssenyondo nengenda ku Kyebuzaami nenvaayo nengenda Ezinga Buganga okyamera Kammengo nodda Essanya ku mwalo n'olinnyo ekinaala ekikutwala Ezinga Buganga nenyingira eyo oba kufaafe nentuuka eyo nenandika okuvuba envuba y'emigonjo gyabanga gyampuuta nenvaawo nenyingira ku bizinga by'Essese Kachanga Misonzi olwo nvuba emigonjo egyo nvuba envuba ya Mukene navuba Mukene n'abajaluwo abasaamya nga tuvuba Mukene ono wa sitima eddolwe mazzi gali amangi sitima ne zaakaziti nga tutsadde mu bibo ebitimba bya Mukene nembivaako nenvuba ez'empuuta ez'emigonjo kakati bassebo ne banyabo nze twala Ezinga Buganga nga tutwala embaawo gye bayita entebe kigungu eyo twali tuva e Buganga nga oli tuvuza embaawo nze ne Josefu ne Ssentongo twali abantu 9 kuli ate Simba lijjuddemu embaawo kuliko Yamaha 9 yingini ne tugwa mu mazzi twagamba omugagga tusuule embaawo tuziwewule eryato n'agaana embaawo nga basala mu kibira kyeyo jjukira nze nali nalokoka naye eyo nga teri kkanisa nabeerangawo naye nga bali mukyalo bagamba okusaba nga ntula musanyu nensaba akati tuvuga embaawo ezo enkuba yakwata sanga 9-10 netandika otukuba amayingo aliko empewo gye bayita omuggundu ejja ku lukalu ngezza waggulu bajjenga eryato ne lyefuula twawona abantu 2 abali abantu 9 akati ab'e Buganga n'ab'Entebe Kigongo ne batandika otunoonya nze nawonera ku kidomola era ebisinziro byange kwe kufa ne biguba ne bigumira bwe sibikuuta bizimba bifuuka yero ebintu kya kuba basanga mulambo nga nkutte ekidomola ngalo zaakakanyadidde muli mu kidomola ne bannonda ne bankamulamu amazzi basobo ne banyabo nasigala nvuba nenzija nga nvuba bwentyo paka ku kitundu kye bayita Busaabala Busaabala omukulu Bobi Wine gye yagula beach gye bayita One Love edda ennyo waliwo ekisiko nga bayitawo ku Kayinja akati Kayinja waliwo etuntu kye bayita Kaazi ne bavugira emmotoka z'empaka n'ekintu ekirala bakiyita Lusiiti Lusiiti yo abasamize basosala basamize enjazi ziringa nnyumba
nga nze baŋŋamba nga nti abazze bamemba ba paalamenti nga basawulira eyo beeyambala n'ebisigala bwereere kati nga tusula omwo musula mu mayinja ago nabo nga ne bakooma bwenvuba kakati awo ebusaabala nali envuba gye bayita eya bungulu nga kinga bonogamba nti mubeera basatu mu lyato omu akuba tayikuuni musudde ensawo eri gojibaka navuba n'envuba gye bayita ebisambu bino ebyokusika bakuba amasasi eyo batwala ikigo batwaliwa nga tuyita ku mutwe tuyingira mu birindi navubanga n'abasajja eri gyegesese n'erujaabwe eyo ng'omusajja akuba munne enkasi bamusanga oba asuna okusuna kuba kubba oli yateze obutimba obw'okusulayo n'asuna engege nga zakutte najazi bw'oli bwakusanga ng'amukuba enkasi olulimi ne luvaayo n'amusibako ejjinja n'amusuula nga ku birindi ng'ategaawo ebyennyanja biri abafu babiyita ebitomera birina emitwe emirugavu kati nga birya sizo neeba nga tewali byannyanja kati ng'omugwezi gw'omusanvu gwagwa mpewo ennyanja ebantu ebyennyanja eba bitono abantu bagwa nnyo ne mazzi mwezi gw'omusanvu empewo eba nnyingi naye yasigala akola kubanga ebyennyanja bikuŋŋanira ku mufu paka ensingo olwekutukako omulambo ne guwewa oba okuwebwa kwe kusituka ennyanja ekuba ekufulumya ne bagusanga eyo kati abasajja bwe batyo nabanga ku bizinga nga banjigiriza okulya enkolongo zino ezirina obugumba emabega eriggwa naye enkolongo nga mbisi bagisala n'ekisonko ne bagamba kadogo yoza mu nyanja nga tubooza okubooda kuwummulamu eyo ku byema ku njazi ekiro meketa ne tumeketa n'aba abasajja ka ne tumeketa enkolongo embisi noddukana nomala n'oguma nkolongo mbisi nasulangamu ku mukyanga guba musenyu ku lubalama awo bwewagwanga mu mazzi ng'olina okukkayo ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ovulula jjovu todda oba oli mulamu naye bagakuwedde akati bwento bwe nnali bassebo ne bannyabo so nkomawo wano ebusaabala tandika ovuba bbungulu mbeera nga bampita mambeeyi ye muntu abafala baga nti ono fala tamanyi byakuvuba nga balooza ndi mambeeyi nasooka ogenda nabo okuvuba bbungulu twali abasajja basatu twakwata empuuta ate twagikwata budde nga bukyali nebaga kadogo ng'olina omukisa ne bagenda ne bagitundirawo ng'omugaga tebamugambye ne bampaaka ezange ne badda mu bbaala ne banywa ne batamira tebaddamu kuvuba ne batuloopa ew'omugagga ne batugoba so bwento bwe nali ebusaabala nenvaawo najja mpolampola okuva ebusaabala nenduka mu kitundu kye bayita mutungo kitiko emutungo kitiko yeyo wali Serena hotero kati gye bayita Serena eyo teyaliiwo nga ekkubo ligenda ddala paka kigo nga ttaka kifuufu eyo Serena nze nagipoota buulire napoota ku Serena nga tufuna 3,000 naye ekyokupoota nkisinatuuka bwe ntuuka emutungo nfuna akalimu ka house boy ew'omusajja baali bamuyita Kigozi Vincent ng'akola ku Africana hotero nga nze sigimanyi naye ng'ajja n'emigaati gy'Africana nendya emigaati nenywa amata nenyiriramu nejjukira akawuga kali omubiri gwange nentuka ekiseera nga sikini ebwotanga obuugi nga mmaze okumala ewa Kigozi emyaka 2-3 Kigozi yampanga 2,000 omwezi si zino ze mulina wano waliwo 2 giri ejja green 2,000 yenabanga nfuna naye nga alina ensuku zigenda ku nyanja enakabuga eyo mutungo alina ebizimbe abazimba nze mpoota mugende eka ku kijali nze mpoota alina omukazi anyirira naye omukazi we takola mirimu aba mumira sirabanga omukazi mulungi mu duniya ng'oyo enviiri za nakyo zigwa eno mu nyankola enakkala ya nakyo n'ava nabo n'agenda mu London ne bamukuba ku butabo e London nga mulungi ku magazine naye nga ne bwe osiimuula mugamba mami kansiimuuleko wano okugjawo ekigere Kigozi agala emmere nnyigi nze nnyiga
yalinanga obwana bubiri kati bamala mbu ne university nina busanga obuwala akawala akazinga nze mbunaaza naye ngaobwana akawala kakulu boka agambe mbanaza emirundi ena olunaku bwe naaza ebiri oba esatu nga kale tisha kandoopa omulenzi yali Valencia okiwulidde nembeerawo kigozi atanga okulaba nfunye amabwa afunye enkovu nvaamu passes naŋŋamba nkugobye nangoba nga mpozesa emyaka nga 2.3 nangoba bwe yangoba ntandika okugenda nabbawo ekisiimuula nenkitwala nenganika okusula nakyo ku binaabiro byeyo bafukamu kubanga susu aba awunya nnyo nga nkizizika lwe bafuka myezi 3 gye namala nga nsula mu binaabiro nempula nga omusulo gunsusseko okuwunya sina bwe nnaabira nentandika okusula ku bbaala eya Ssaalongo Geyeena Omunyarwanda bagitanga Geyeena bba waggulu wayambuka ekakoola we yali ng'alinawo abawala bamalaaya abajja mu byalo eyo okukola mirimu ne bafuula malaaya obwana obuto nga nsula nabo nyimiriranga gwe bagula ne mmalawo akabanga ne ŋŋamba akange nempoote bwe nagenda okupoota nga Serena eyo bakagitandika nentandika okupoota nempoota nga batuwa 3,000 ku sayiti ez'enjawulo si Serena yokka 3,000 wetika 99 ng'oli emmere ya lusanvu kawunga akatwada akamwogo n'ebijanjaalo naye nga balugala be bakagulya bakazi bawanvu entuyo zikuba bali mu kiyumba kinene entuyo zitonnya omwo nga tusasula lwa 6 lwe batusasula ne tusasula n'emmere nenfuna ennyumba ya 3,000 omwezi ennyumba eyo yali kaali kayumba ka nkoko aka Pawulo 13,000 ziri ez'akasajja akalima ntandika oba zaalizo netandika okubeera okusasula ennyumba eyo nasasula $1.5 emyezi 5 bwe zaggwako nga sina ndala zisasula Pawulo nangoba nalinamu akatandaalo nenkawo omusajja bamutanga ndifuna yali musoga ndifuna niye nasenguka yali akuba bbulooka naga nfunye ekyamagero katandaalo kali awo kakadde kokka ke nalina akayumba ako kayingizanga emisota naye ng'omusota gujja ne gwezinga akatandaalo nenzirukamu nensula bweru nti omusota nengulaba ku TV kakati bwangoba nkwata obugoye bwange noonya ekkanisa ngwa ku kkanisa eri ekakoola eyo omusumba Mukiibi Emma ekkanisa eyo yali ya biwempe yaliko ebibaawo yaliko ebiveera bya bbulu ekijji kya bibaawo neŋŋamba musumba ndi mulokole bwe nagendayo saamulaba nakumulaba natuuka muli nga nsirika bansanga omwo ne munnyonnyola musajja wattu teyangoba era omusumba yenna ng'oli wa Katonda omulungi yanyiriza abali obubi bamalayika bali omwo bassebo ne bannyabo teyangoba naŋŋamba sula mu kasonda nandaga akasonda naye nga akasonda kakulaze mukoka waggukira bw'ati ekkanisa yali ya ekituuti kya ttaka ekituuti kyali kya ttaka ebigogo kutegeera nga bakitindirako ettaka obutebe mu kyaki bwali bwebayita permanent seats njogedde n'oluzungu bwe basimira mu binnya obwe bwebaawo nga bwe bulimu abantu nnyo balinga 10 temuli bangi mulimu engalabi mulimu eŋŋoma mulimu namunjoloba bwe nalaba ebyo nga nfunye obuweereza kubanga bye mmanyi nentandika okubaki jjukira olwo mpanvu y'obubegabega olwo nfunye TB oba tuberculosis not so yes TB oyo ntandise nga bwe nkola pa nenkolola kaba osigalayo n'olaakiira TB muzibu nnyo siriimu ne TB bitambulira wamu ekisooka yes AIDS okukwata oyo HIV naye TB aba agenda kukiwerekera kakati nembeera awo musumba nambuuza kiki nemubuulira mangu nnyo musumba yali n'emmotoka nga bagiyita kalidina ntwala uno ziraba kati naye nga kalidina eyo nkadde mbu naye taata we yagimusigamu ng'amataala gonna gaayabika yanteekanga mu kalidina eyo mu buutu nanvama yanteeka akasuka mu buutu naggalawo olw'amasira nanvuga nga
mpaka ku ddwaliro lye bayita Mildmay. Bw'aba natera okuntuusa nga nzija mu buutu. Mildmay ne bankebera nga ndi HIV positive. Kuba nze nabimunnyonnyola naye ne baddamu ne bankebera. Ne munyweeru n'ewaffe ne batandise okumpa eddagala. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaaga mu 7 bisatu nkaaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ako kumpe eddagala nga levels kubanga oba omira eddagala eryo baga katoli ku eno level katoli ku eno level. Nabana abagenda bamire nnyo birigende akawuka nkakaka nabagenda bamusa. So nze ngendo mmirira nga akawuka kangi kekubisaamu kalya seeruzi ez'omubiri kwe kutandika okufuna amabwa n'amasira. Obutaffaali obulwanyisa omubiri bwe kalya kati nga buli kalwadde kampita mbuyisi ndi kkubo musayi mufu. Ntandika empeke mmira empeke nnene. Empeke bakwalya myezi 3 eddagala. Bw'omalawo ne munona kikkakebe mu kikebe. Empeke ne bw'onyenya bw'oti eringa jjinja eringa yambizi nnene bw'eti. Nebakomira empeke ne baŋŋamba mwana gwe omuvubuka gwe ogenda kulya bulungi, musajja gw'omwana ono alye bulungi, asule bulungi, yeebikke bulungi, anywe bulungi. Naye nga musajja wo siina wa Luganda, ndi mu kkanisa ninga ali mu buvuddamu, mpeereza ku kituuti, nkuba ngoma, emirimu gyange kuyimba, nzira nze bweza bange ku ddoboozi nga bwebweza mu kyaki kuyimba akapeera ak'eŋŋoma. Kakati baŋŋambye ndye bulungi, nnyo bulungi, nsule bulungi, musumbanga naye asirisi. Olwantuusa mu kyaki nga ndekaawo. Natandikanga okunoonya sizoni za ffene. Ffene nga nnoga bito mu kyaki ne mbitemamu wakati ne mbiziika. Ne byengera ebbugumu nsobola obbirumiranga ku mpeke nga mmira. Ate nga amazzi ngajja kakoola mu mwala gemmizisa. Okumala emyaka nze nasula mu kyaki eyo emyaka 8. Bassebo ne bannyawo oba oli ku mukutu guno ogwa Unique Media, omukutu gwaffe ng'oli mulokole w'olina okuyita weewali. Nasula mu kyaki emyaka 8 nenanga ovaamu amannyo limu kulimu agendo limu kulimu zinemba okugwamu amannyo amannyo gannuma nga nerikutuka ganyinyo nga ebibuno bikola bikozi naye nga njagala nfe nfire mu kkanisa y'abalokole ng'abalokole be baŋŋamba bali nti bwe ndifa ebyemugulu namanya taata yafa talina busolo, maama yafa ebyenda biri bweru, nange kanfe naye ndaba eggolo bye baŋŋamba abalokole. And that's nze era nze siri mu bulokole nga nakyenjagala wadde sibirina ate wadde mbyetaaga, naye ebisuubizo byaŋŋambye wa bulizi b'enjiri
mukazi yansanga ku malaalo. So saagala kubanga akaaba naye munsonyiwe. Basebo ne bannyabo mbeera mu kyaki, empeke olwokuba zaali nga tezisaanuuka nga wano mpulira yeepakira ku ginnaayo teriiko kinywebwa. Naye ndaba abantu b'ensi abasiriimu oyo be banyinyala ng'omuntu akulaba n'awandula. Ng'omuntu akulaba ntayagala kuddamu kubuuza nti oli otya, waliwo okukwata mu ngalo naye nogwamugambye nti Mukama yeebazibwa oli otya. Ne nkwatanga Bayibuli. Bayibuli ogiraba eno gye nnina wano. Bayibuli mwe muli obulamu bwaffe abaana ba Katonda. Nakusomanga Bayibuli ogiva mu lubereberye paka mu kubikkulirwa. Ebitabo 66 n'ensoma ebyawandiikibwa ne neeragulako ebyawandiikibwa n'ensirika ng'eggulu lisirize. Nalyanga ffene nga ne bw'otuuya na ffene awunya. Ffene muveeko kagoogwa ya Desemba gwa 11/12 n'ogw'omukaaga emiyembe giba mingi kusooka kuba yekakoola mutungo byali nga bisiko ova mu kolansi gw'olaba bisiko. Teri nnyumba ya baati etegereka ya baati eyo mutungo nga ngenda mu bisalo ne nnyonya emiyembe ne mpundulula n'endyanga emiyembe ne ntuka okufuuka susu ng'awunya miyembe. Olwo nali maze ennaku 4 days nakentadde mu lubuto kyokka empeke nagimiranga buli ssaawa egi ey'olweggulo tobuusa. Mukwano gwange n'aŋŋamba nti mulokole, nze obulokole bwange bwadda. Tewali muntu gwe nsobola sanga kati na mu kibuga nawo nanga mmanyi n'atagamba mulokole kubanga buli eyandaba mu kuloko. Ndokokera mu byalo. Teri muntu ena wa Kampala andabye ku kirala. No one. Mukwano gwange aŋŋamba jja tugende n'andagiranga nti bw'onojja ekajjansi mu majaani. Ekajjansi mu majaani waliyo akalimu ak'okupoota. Nze nga sigendangayo n'andagirira tukereza okole bwoti ne bwoti. Natambuza bigeri enkeera nakeera essaawa 11 okuva mu kyaki mwensula ne ntandika olugendo enfuufu. Eri natuukayo ssaawa nga 6. Siina ssimu, tewaali ssimu gye nnina. Nanoonya omusajja yambula ne nkwata ekkubo nzire. Maze ennaku 4 sirya naye ng'empeke ekikebe ndi nakyo nti bwe munzibirirako eyo nno kimera. Yesu yeebazibwe. Nkwata ekkubo kati mba nkomawo. Waliwo ekkanisa waliwo omusumba gwe bayita Bishop Patrick Makumbi yalina ekkanisa era gyeri eri awo Lweza aba Miracle Center. Yali ya biwempe simanyi oba mugijjukira. Abavubuka baagyokya. Yesu yamukolera bukolezi neefuuka nga bwe mugimanyi ya Lweza Bishop Patrick Makumbi. Kaakati ekkanisa eyo bwe ngituukako waaliwo ennyindo zange zaali zisika nnyo ne mpulira akawoowo akampita ku nnyindo. Akawoowo kumbe ka muceere n'emmere n'endala. Ne ntandika okutangaaza ng'embwa manye akawoowo we kali nga n'ebyenda bitandise okukyamuka. Kumbe waliwo amaka gali mu bukomera buno Basedero. Omwana amaze okusoma bali mumukulisa basiraamu bano abeebikka n'amaaso. Simanyi oba oli ku mukutu guno ng'oli musiraamu Mukama akuwa omukisa. Naye ebintu by'abasamu nga mbito birya byenyinyala mbatya sibyagala. Naye nagamba bwe sirya wano nfuddi zindi mufu. Kye nakola nagenda niyingira bwe nti mu bikomero buti bwa Sedero bwe nayingiramu n'ensimba mu layini. Kata nyingire mu kijabu kyajati emabega bano abeebikka n'amaaso. Ngeri bali mu kwogera omwana amaze okusoma ng'emmere eri wali bali mu layini. Nakyo kukwata essowaani eri ku mmeeza ne nkwata bye batadde ekitule n'essowaani n'enkunkumula ebaliiriddeko ne nteeka ku mmeeza. Omukazi yantikka ebifi by'ennyama 8 ne mugamba teekaku essowaani nejjula capati lumonde obumonde muwogo buli kimu nejjula ne bigenda ne ku ttule n'ampa akacupa k'amazzi n'enzika wali n'entuula. Nagamba kantule nga nannamye. Jjukira maze ennaku nnyingi sirya. Ebyenda bimira ddagala. Temuli kintu. Nali ebifi ennyama 8 ebigonda. Ennyama eno esembayo wansi mu seffuliya. Bwe namalamu emmere yonna n'entuuyana naye nga kati kanyimuke ntambule nkole nzireyo gye nsula.
olwayimuka bwe omugongo gwayinga gukutuka mbweka nagwa kyabugazi saasituka natandika vulula jjovu nenvulula naye nkulalira abantu abaali awo bonna bambukanga bubuusi shwe teri muntu ayagala adaaga uliridde wano bambukanga bubuusi ne bambuuka nga nvulula nagenda owulira Allahu akbaru ala ng'essaawa ziri 2 ziyagudde ku ssaawa 8 nga 2 za kiro nga natuuyanya amazzi gampiseemu zonna ne nkwata omugongo ne ngubaka ng'ow'olubuto ne ntambula nzire gye mbeera natuuka bugenda kukya ne nzira mu kyaki ne mpita Yesu ne nkaabirira Yesu ne ngamba Yesu simulabangako mpulira muwulire mufiiringa ekyandikwa kiri mu Yokaana essula 5 essula 4 essula 3 Yokaana essula 3 olwakutaano kigamba nti ekizaalibwa omwoyo luga nti ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo n'ekizaalibwa omubiri kiba mubiri kinaye bw'atyo bw'abeera omuntu azaalibwa omwoyo ng'empewo bw'otamanya gy'eva na gy'edda twakkiriza ekintu kye tutalaba na maaso naye tukiwulira nali Yesu simulaba naye nga muwulira muyita muwulira mpulira okubeera bubi nga mpulira nzikiriza oba ofaafa ogende gy'ali nembeera mu kyaki nayimbanga mu kyaki nga nkuba eŋŋuba naye nga musumba abantunuulira bw'ati bwaneetegereza kumbe simanyi musumba ndaba siina ndaweya nga susuwanga aba azannya buzannyi bulw'ennyimba ekipale yampita ewaka nalowooza mpa mmere ngenda okutuuka ewaka yajjayo empale pasita nze pasita oyo bwebaza teyangoba nampa n'empale yajjayo empale ennene ziyaleka okwambala agamba yambala ogejjemu nentwala empale mutoyi y'ekyaki nkubulira mutima nentwala empale mutoyi y'ekyaki nentandika okugigezaamu jjambala ng'eyita mbwisi nnene nnyo mpanvu nnyo wansi ekoma eri mu kiwato tetuuka nenwana n'ekyamagero kyenfunye empale nengirangalanga nengifundika kabina ero mugongo kabina ku ekintu kinene nenjambalira emyezi 8 nga wansi ngifunya tekuli ngato mwenyimbira mwembula enjiri mwenkola ki nsula omwo naba bw'oba oli ku mukutu guno ng'oli mukyala we nawe oli mpuliriza nabeeranga mu kyaki nalabirira maama wange nnyo naye bwe yatuukanga mu mbeera ze ez'ekikyala yakwekanga olumu nali simanyi bulungi nti abakyala bavaamu ebintu ebyo tebavaamu emisaayi bandizisanga piriyodi babinjozesanga neŋŋuma oli nannyini bintu ebyo byajjanga yampitanga nanga ajja tugendi oyoze n'ekyo nakyo nenkigumira olunaku lw'empona siriimu lwali lunaku lwa Sande mu kyaki eyo yennyini lwa Sande service olwo olunaku lwali lulangiddwa emyezi 3 emabega nga musumba waffe yagamba tugenda kukyaza abazungu bava Ssebuku ku Yesu akwagala bajjaga bagaalubindi bagaba empeke kugamba abantu abalwadde babajjanjabe wano ku kyaki nti kale abantu ne tubagamba nga bulijjo nga tubabuulira akati olwo olunaku Yesu wansisinkana naye nga terunnaba kubaawo mu kyaki muno mwe nabeeranga naweereza Katonda n'omutima gumu naweereza Katonda nga tewali kyenkola kyeŋŋamba tino kyenjagala ku Mukama nga tekiriyo nga njagala kimu kulaba Katonda oyo gwe baŋŋamba naye nga mmaze kufa Mukama waffe yeebazibwe. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.